Gyako Akawuuwo. Naye ate waliwo amasomero ge twasoose okulowoozaako. Abakulira essomero lya Kawoko Primary School mu Gombola y'e Butenga mu disitulikiti y'e Bukomansimbi balajana olw'obutaba na kabuyonjo kwosa n'ennyumba z'abasomesa. Buli nnyumba eyo yonna gy'olaba ey'omusomesa amabaati ago bagateekako nga sinaba kuzaalibwa kisoboka kubanga amabaati ago buli nnyumba yonna etonnya. Tugezezaako nnyo okubeera nga tusaba batuzimbire ennyumba z'abasomesa naye pulogulaamu eyo erabika teriiyo. Akulira essomero lino Musa Sekayi agambye nti mu kiseera kino kabuyonjo gye balina ku ssomero lino yajjula dda so nga n'ennyumba z'abasomesa mu basula zitonnya ng'enkuba bw'etonnya basanga obuzibu okufuna ew'okusula. Essomero lyennyini nalyo likaddiye kakati main hall yatulema weeri eri awo yakoma omukubo. Okutwaliza awamu essomero lyagala innovation nnene nnyo kubanga lirina ebizibu bingi. Lisangibwa mu kibuga wakati naye newankubadde lisangibwa mu kibuga wakati naye ate abazadde tebeesobola. Essomero toilets ze batandika nazo zajjula kati essomero teririna toileti kisigala nga kizibu. Annyonnyodde nti essomero lino lyazimbibwa abazadde b'ekitundu kino mu mwaka gwa 1952 ku musingi ogw'Obuyisiraamu wabula oluvannyuma ne lidda mu mikono gya gavumenti wabula ng'ekisinga okubennyamiza kwe kuba nti ebizimbe abayizi mu basomera biri mu mbeera mbi era nga byetaaga okuddaabirizibwa. Essomero lino kkulu lyazimbwa 1956 eritandikibwa nga ly'abazadde naye oluvannyuma ne libalemeera ne liyingira mu gavumenti. Basobola okuzimba ebizimbe bino byonna naye bigenze bikula okuva olwo era kati wetwogerera nga staff quarters amayumba tugalina gagano nga 6 naye gonna gatonnya amabaati gakaddiye byonna bikaddiye byagala innovation. Dawuda Mawanda ne Mutebimbuga nga banono bakulembeze ku lukiiko lw'essomero bakukulumidde abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo mu disitulikiti y'e Bukomansimbi olw'obutafaayo ku nsonga zino so nga baazibategeezaako dda wabula mpaawo kye baali bakozeewo. Abaana baffe olumu babulira mu maduuka omwo nga babeera nga bajja n'engoye olumu bbiri ne bajja mu yunifoomu ne bambala engoye endala. Ekyo kisomoozo nakyo kinene. Bannabyabufuzi teboosa kuleeta wano okuŋŋaana zaabwe kusaba bululu n'emikolo gyonna. Abamu ku basinga okukaddiya ttooyi eno bantu baabwe babaleese. Naye disitulikiti tugisabye enkya n'eggulu batuyambe batuzimbireko ttooyi kuba abazadde tebakyesobola bulungi. Naye baabadde batusuubiza omwaka guno naye kati nawulidde nga ate batugamba nti bagituggyeeko waliwo abali obubi nnyo. Bano bawanjagidde gavumenti, minisitule y'ebyenjigiriza wamu n'abazira-kisa okubayambako ku nsonga eno nti kubanga we batuuse basobeddwa ekyokukola. Gwe mulanga gw'enkuba abakulu bonna ne baba ne bwetaba disitulikiti naye abasobola okujja okutukwatirako ne ba alumni bonna abaali bayiseeko wano bajje olw'obulungi bw'essomero lyaffe bajje batuyambeko. Abantu baffe abazadde baavu nnyo. Kubanga twabagamba nti waakiri tuggyeko amabaati gavumenti etuyambeko nakyo kirabika tikiriiyo. Naye tusaba bwe wabaayo omuyambi yenna omuzira-kisa bwe tuyinza okwekwatirako tusobole okutwala mu maaso ekintu kino. Essomero lya gavumenti okulajana kuno bakukoledde mu lukuŋŋaana olwategekeddwa bannansi ba Itale nga bali wamu n'ekitongole ekya Seeds for African Children olugendereddwamu okuwa abazadde n'abayizi b'essomero lino ebikozesebwa ku ssomero ne mu bulamu obwa bulijjo omuli ebitabo, ekkalaamu, omuceere, sukaali, obuwunga wamu n'ebirala. Embeera nayo ebadde etunyiga nnyabo era seeteka tufuna akagendera mu kulya nnyabo. Tusiimidde ddala era batwebalize tutusiimye. Amyuka ssentebe w'ekitongole kino Ahmed Sentume agamba nti kino nno bakikoze oluvannyuma lw'okukizuula nti amaka mangi tegayina mmere emala. Kyagambye nti kyabulabe eri abaana n'abazadde ekyandiviirako eggwanga okufiirwa abantu ab'omugaso era bw'atyo n'asaba bannabukomansimbi okufaayo ennyo okulima emmere emala obulungi kibasobozesa okuliisa abaana baabwe obulungi. Tukizudde nti amaka agasinga okusingira ddala ago agalimu ba offices tegalina mmere emala. N'olwekyo ne tulaba nti ekyo kyabulabe nnyo eri abaana baffe ate era kyabulabe nnyo eri eggwanga lyaffe kubanga abaana baffe
abagenda okufuuka dokita basobola obutafuuka singa bana babayala. Wabula akulira ebyenjigiriza mu disitulikiti y'e Bukomansimbi bw'atuukiriddwa lutegeezezza nti essomero lino lye limu ku ago agasinga obukulu mu Bukomansimbi, wabula n'akabatema nga bwe waliyo n'amasomero amalala agali mu mbeera embi esinga ku lino ageetaagisa okukolebwako mu bunnambiro. Kawoko Moziremu lye limu ku masomero amakulu mu Bukomansimbi disitulikiti. Weewaawo ng'amasomero amalala gonna linamu obuzibuzibu, naye ate waliwo amasomero ge twasoose okulowoozaako agali mu mbeera embi okusinga eya Kawoko Moziremu Primary School. Kyewalya Richard yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Tulina famire munaye y'abantu nga mukaaga, era nina essanyu